Ebyomu mirembe ekisooka essula 11 okutuuka ku 15. Awo Abayisirayiri bonna ne bakuŋŋaanira eri Dawudi e Kebbulooni nga boogera nti, laba, tuli bakuumagumba go na mubiri gwo. Mu biro eby'edda Sawulo bwe yali nga ye kabaka, gwe wafulumyanga n'oyingiza Isirayiri. Mukama Katonda wo n'akugamba nti, gwe olirunda abantu bange Isirayiri, era gwe oliba omulangira w'abantu bange Isirayiri. Awo abakadde bonna aba Isirayiri ne bajja eri kabaka e Kebbulooni. Dawudi n'alagaana nabo endagaano e Kebbulooni mu maaso ga Mukama. Ne bafuka ku Dawudi amafuta okuba kabaka wa Isirayiri ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali mu mukono gwa Samwiri. Awo Dawudi ne Isirayiri yenna ne bagenda e Yerusaalemi ye Yebusi, era Abayebusi be b'omu nsi eyo baali eyo. Awo Abayebusi ne bagamba Dawudi nti, tojja kuyingira muno. Naye Dawudi n'amenya ekigo kya Sayuuni, ekyo kye kibuga kya Dawudi. Dawudi n'ayogera nti, buli anaasooka okugoba Abayebusi yaliba omukulu era omwami. Awo Yowabu mutabani wa Zeruyiya n'asooka okulinnya, n'afuuka mukulu. Dawudi n'abeera mu kigo, kyebava bakiyita ekibuga kya Dawudi. N'azimba ekibuga enjuuyi zonna, okuva e Miiro enjuuyi zonna. Yowabu n'addaabiriza ebitundu by'ekibuga ebyasigalawo. Dawudi ne yeeyongerayongeranga okuba omukulu, kubanga Mukama ow'eggye ng'ali naye. Era bano basinga obukulu mu bazira Dawudi be yalina, abeeraga nga b'amaanyi eri ye mu bwakabaka bwe wamu ne mu Isirayiri yenna, okumufuula kabaka ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali ekya Isirayiri. Era guno gwe muwendo gw'abaami Dawudi be yalina. Yasobeyamu omwana w'Omukakumooni, omukulu w'abo 30, yayimuse effumu lye okulwana n'300 n'abatta omulundi gumu. N'oluvannyuma lw'oyo Eriyazaali mutabani wa Dodo, omwaka ow'okubasajja ab'amaanyi 3. Oyo yali wamu ne Dawudi e Pasudamimu, era Abafirisuuti ne bakuŋŋaanira eyo okulwana awali omusiri ogwa Sayiri. Abantu ne badduka mu maaso g'Abafirisuuti, ne bayimirira wakati mu nnimiro ne bagulwanirira, ne batta Abafirisuuti. Mukama n'abalokola n'okuwangula okukulu. Awo abasajja ku bakulu 30 ne baserengeta eri olwazi eri Dawudi mu mpuku ya Adulamu, eggye ly'Abafirisuuti nga basiisidde mu kiwonvu Lefayimu. Era Dawudi yali ali ku kiddukiro mu biro ebyo, n'Abafirisuuti ab'omu kigo nga bali mu Besirekemu. Dawudi ne yeegomba n'ayogera nti, singa wabaddewo ananywesa amazzi ag'omu luzzi olw'e Besirekemu oluliraanye omulyango. Awo ababasatu ne bawaguza mu ggye ly'Abafirisuuti, ne basena amazzi mu luzzi olw'e Besirekemu olwaliraana omulyango, ne bagatwala ne bagaleetera Dawudi. Naye Dawudi n'atakkiriza kunywako, naye n'agafuka eri Mukama, n'ayogera nti, Katonda wange akiddiza eri gye ndinze okukola bwe ntyo, nywe omusaayi gw'abasajja bano abavudde mu bulamu bwabwe, kubanga bagaleese nga bavudde mu bulamu bwabwe. Kyeyava agaana okuganywa. Ebyo abasajja abo ab'amaanyi 3 bye baakola. Era Abisaayi muganda wa Yowabu ye yali omukulu w'abasatu, kubanga yayimusa effumu lye okulwana n'300 n'abatta, n'ayatiikirira ku basatu. Ku abo abasatu yalina ekitiibwa okusinga ababiri, n'afuuka omukulu waabwe, naye n'atenkana abasatu ab'olubereberye. Benaaya mutabani wa Yekoyaada omwana w'omuzira ow'e Kabuzeeri eyali akoze eby'amaanyi, oyo n'atta batabani ba Alyeri owa Mowaabu bombi, era n'aserengeta n'atta empologoma wakati mu bunnya mu biro eby'omuzira. Era n'atta Omumisiri, omusajja omuwanvu ennyo, obuwanvu bwe emikono 5, era Omumisiri yali akutte mu ngalo ziffumu eryalinga omuti ogulukirwako engoye. Yaserengeta gy'ali ng'alina omuggo, n'asika effumu n'alijja mu mukono gw'Omumisiri, n'amutta n'effumu lye ye. Ebyo Benaaya mutabani wa Yekoyaada bye yakola, n'ayatiikirira ku basajja abo ab'amaanyi 3. Laba, yalina ekitiibwa okusinga abo 30, naye n'atenkana abasatu ab'olubereberye. Dawudi n'amufuula omukulu w'abambowa be. Era abasajja ab'amaanyi ab'omu ggye, Asakeri muganda wa Yowaabu, Erukanani mutabani wa Dodo ow'e Besirekemu, Kerezi Omuperoni, Ira mutabani wa Ikesi Omutekowa, Abiyezeri omwana Sosi, Sibekayi Omukusasi, Irali Omwakowa, Makalayi Omunetofa, Keredi mutabani wa Bayani Omunetofa, Isayi mutabani wa Libayi ow'e Gibeya ow'oku baana ba Benyamini, Benaaya Omupirasoni,
Kulayi ow'okubuggawo bw'eggaasi, Abieri Omwaluba, Azimavesi Omubakalumi, Eriyabu Omusaluboni, batabani ba Kasemu Omugizoni, Yonasani mutabani wa Sage Omukalali, Akiyamu mutabani wa Sakali Omukalali, Erifali mutabani wa Uli, Keferi Omumekera, Akiya Omuperoni, Kezulo Omukalumeri, Nalayi mutabani wa Ezubayi, Yoweri muganda wa Nasani, Mikubali mutabani wa Kaguli, Zereki Omwamoni, Nakalayo Omuberosi, eyatwaliranga Yowabu mutabani wa Zeruyiya ebyokulwanyisa bye, Ira Omuyisuli, Galebu Omuyisuli, Uli Omukiti, Zabadi mutabani wa Akuliya, Adina mutabani wa Siza Omulewubeni, omwami ow'omu Balewubeni n'amakumi 30 wamu naye, Kanani mutabani wa Maka, ne Yosafati Omumisuni, Uziya Omwasutalosi, Samma ne Yeyeri batabani ba Kosamu Omwaloweri, Yediyayeri mutabani wa Simuli, ne Yoka muganda we Omutiizi, Erieri Omumakavi, ne Yeribayi ne Yosaviya batabani ba Erunamu, ne Isuma Omumowabu, Erieri ne Obedi ne Yasiyeri Omumezoba. Ebyomu mirembe ekisooka essula 12. Era bano be bajja eri Dawudi e Zikulagi nga kyekwesa olwa Sawulo mutabani wa Kiisi, era baabanga mu basajja ab'amaanyi abamubeeranga okulwana. Baakwatanga emitego era bayinza okuvumula amayinja n'okulasa obusale ku mutego n'omukono ogwa ddyo era n'ogwa kkono. Baali bakubaganda ba Sawulo ba Benyamini. Akiyezeri ye yali omukulu, Yowasi n'amuddirira, batabani ba Sema Omugibeya, ne Yeziyeri ne Pereti batabani ba Azumavesi, ne Beraka ne Yeko omwana Sosi, ne Isumayi Omugibyoni, omusajja ow'amaanyi mu aba 30, era omukulu wa 30, Yeremiya ne Yakaziyeri ne Yokanani ne Yozabadi Omugederi, Eruzayi ne Yerimosi, ne Beyaliya ne Semaliya ne Sefatiya Omukalufu, Erukana ne Isiya ne Azaleri ne Yowezeri ne Yasobeyamu Abakora, ne Yowera ne Zebadiya batabani ba Yerokamu ow'Egedori. Ne ku Bagaadi ne kweyawula abagoberera Dawudi ku kiddukiro mu ddungu, abasajja ab'amaanyi abazira, abasajja abaayigirizibwa okulwana, abaayinza okukwata engabo n'effumu, amaaso gaabwe nga gafaanana amaaso g'empologoma, era ab'embiro ng'empeewo eziri ku nsozi. Ezeri omukulu, Obadiya ow'okubiri, Eriyabu ow'okusatu, Misumaani ow'okuna, Yeremiya ow'okutaano, Atayi ow'omukaaga, Eriyeri ow'omusanvu, Yokanani ow'omunaana, Eruzabadi ow'omwenda, Yeremiya ow'ekkumi, Makubanayi ow'ekkumi-n'omu. Abo ab'okubaana ba Gaadi be bali abakulu b'eggye, omuto nga yenkana 10 n'omukulu nga yenkana 100. Abo be baasomoka Yoludaani mu mwezi ogw'olubereberye nga gumaze okwanjala ku ttale lyagwo lyonna, ne bagoba abo bonna ab'omu biwonvu, ebuvanjuba era n'ebugwanjuba. Abo ku baana ba Benyamini ne Yuda ne kujja mu kiddukiro eri Dawudi. Dawudi n'afuluma okubasisinkana, n'addamu n'abagamba nti, obanga muzze gye ndi mirembe okunnyamba, omutima gwange guneegatta nammwe, naye obanga muzze okundyamu olukwe eri abalabe bange, nga temuli kabi mu mikono gyange, Katonda wa bajjajjaffe akitunuulire akinenye. Awo omwoyo ne gulyoka gujja ku Amasiya, eyali omukulu w'abo 30, n'ayogera nti, tuli babo Dawudi, era tuli ku lulwo gwe mutabani wa Yese. Emirembe gibe gy'oli, era emirembe gibe eri abo abakuyamba, kubanga Katonda wo akuyamba. Awo Dawudi n'abaaniriza n'abafuula abaami b'ekitongole. Era ne ku Manase ne kusenguka abamu ne basenga Dawudi bwe yajja wamu n'Abafirisuuti okutabaala Sawulo, naye ne batabayamba, kubanga abakungu b'Abafirisuuti bwe bamala okuteesa ne bamugoba, nga boogera nti anaasenga mukama we Sawulo n'aleeta akabi ku mitwe gyaffe. Bwe yali ng'agenda e Zikulagi ne kumusenga ku Manase, Aduna ne Yozabadi ne Yediyayeri ne Mikayiri ne Yozabadi ne Iruka ne Ziresayi, abaami b'enkumi aba Manase, ne bayamba Dawudi okulwana n'ekibiina eky'abakwekwesi, kubanga bonna baali basajja bamaanyi abazira era nga baami ab'omu ggye, kubanga buli lunaku ne bajja eri Dawudi okumuyamba
okutuusa lwe baafuuka eggye eddene erifaanana eggye lya Katonda. Era gino gye miwendo gy'emitwe gy'abo abaakwata ebyokulwanyisa okulwana abajja eri Dawudi e Kebbulooni okukyusa obwakabaka bwa Sawulo eriye ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Abaana ba Yuda abaakwatanga engabo n'effumu baali 680 abaakwata ebyokulwanyisa okulwana. Ku baana ba Simyoni abasajja ab'amaanyi abazira okulwana 710, ne ku baana ba Leevi 4,400. Era Yekoyada ye yali omukulembeze w'ennyumba ya Alooni, era ne waba wamu naye 37,000 ne Zadoki omulenzi ow'amaanyi omuzira, ne ku nnyumba ya kitaawe abaami 22, ne ku baana ba Benyamini baganda ba Sawulo 30,000. Kubanga okutuusa ku biro ebyo abasinga obungi baali banyweredde ku nnyumba ya Sawulo. Ne ku baana ba Efulayimu 28,000 abasajja ab'amaanyi abazira, abasajja abaayatiikirira mu nnyumba z'abajjajjaabwe. Ne ku kitundu ky'ekika kya Manase 18 abaayatulwa amannya gaabwe okujja okufuula Dawudi kabaka. Ne ku baana ba Isakaali abasajja abaategeera ebiro bwe byali okumanya ebigwanidde Isirayiri okukola, emitwe gyabwe gyali 200,000 ne baganda baabwe bonna bagonderanga okulagira kwabwe. Ku Zebbulooni abo abaayinza okutabaala mu ggye, abaayinza okusimba ennyiriri n'ebyokulwanyisa eby'engeri zonna 50,000, era abaayinza okusimba ennyiriri so abatali ba mitima ebiri. Ne ku Nafutaali abaami 10,000, era wamu nabo abaalina engabo n'effumu 37,000. Ne ku Badaani abaayinza okusimba ennyiriri 2,460. Ne ku Aseri abaayinza okutabaala mu ggye, abaayinza okusimba ennyiriri 40,000. N'emitala wa Yoludaani ku Balewubeeni n'Abagaadi ne ku kitundu ky'ekika kya Manase nga balina ebyokulwanyisa eby'engeri zonna olw'olutalo kasirivu mu 200,000. Abo bonna abasajja abalwanyi abaayinza okusimba ennyiriri ne bajja n'omutima ogwatuukirira e Kebbulooni okufuula Dawudi kabaka wa Isirayiri yonna. Era n'Abayisirayiri abalala bonna baalina omutima gumu okufuula Dawudi kabaka. Awo ne bamalayo wamu ne Dawudi ennaku 3 nga balya era nga banywa, kubanga baganda baabwe baali babategekedde. Era nate abo abaabali okumpi okutuuka ku Isakaali ne Zebbulooni ne Nafutaali ne baleeta emigaati ku ndogoyi, ne ku ŋŋamira, ne ku nnyumbu, ne ku nte, ebyokulya eby'obutta, n'ebitole by'ettiini, n'ebirimba eby'ezabbibu enkalu, n'omwenge, n'amafuta, n'ente n'endogoyi nnyingi, kubanga mu Isirayiri nga mulimu essanyu. Ebyomu Mirembe Ekisooka Essula 13. Awo Dawudi n'ateesa n'abaami b'10,000 n'ab'ebikumi buli mukulu. Dawudi n'agamba ekkuŋŋaaniro lyonna erya Isirayiri nti, obanga musiima bwe mutyo, era obanga kivudde eri Mukama Katonda waffe, tutume wonna wonna eri baganda baffe abasigaddewo mu nsi yonna eya Isirayiri, bakabona n'Abaleevi be bali nabo mu bibuga byabwe ebiriko ebyalo, bakuŋŋaanire gye tuli, tukomyewo gye tuli essanduuko ya Katonda waffe, kubanga tetwagyebuuzangako kigambo mu mirembe gya Sawulo. Ekkuŋŋaaniro lyonna ne boogera nga banaakola bwe batyo, kubanga ekigambo kyali kirungi mu maaso g'abantu bonna. Awo Dawudi n'akuŋŋaanya Isirayiri yonna okuva ku Sikoli akagga k'e Misiri okutuuka wayingirirwa e Kamasi okuleeta essanduuko ya Katonda nga bagijja e Kiriyasuyalimu. Dawudi n'ayambuka ne Isirayiri yenna ebbaala ye Kiriyasuyalimu ekya Yuda okukimayo essanduuko ya Katonda, Mukama atuula ku bakerubi, ayitibwa erinnya ly'ennyini. Ne basitulira essanduuko ya Katonda ku ggaali erijja, ne bagijja mu nnyumba ya Abinadaabu, Uzza ne Akiyo ne bagoba eggaali. Dawudi ne Isirayiri yenna ne bazannyira mu maaso ga Katonda n'amaanyi gaabwe gonna, nga bayimba era nga bakuba ennanga n'entongooli n'ebitasa n'ebisaala n'amakondeere. Awo bwe baatuuka ku gguuliro lya Kidoni, Uzza n'agolola omukono gwe okukwata essanduuko, kubanga ente zeesittadde. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Uzza n'amutta, kubanga yagolola omukono gwe ku ssanduuko, n'afiira eyo mu maaso ga Katonda. Dawudi n'anyiiga kubanga Mukama nga wammatukidde Uzza,
n'ayita ekifo ekyo Perezuza ne leero. Dawudi n'atya Katonda ku lunaku olwo ng'ayogera nti naakomyawo ntya essanduuko ya Katonda eka ewange. Awo Dawudi n'ataleeta ssanduuko okugireeta gy'ali mu kibuga kya Dawudi, naye n'agikyamya mu nnyumba ya Obededomu Omugitti. Essanduuko ya Katonda n'emala emyezi 3 ng'erinaaba Obededomu mu nnyumba ye. Mukama naawe omukisa ennyumba ya Obededomu ne byonna bye yalina. Ebyo mu Mirembe Ekisooka essula 14. Kiramu kabaka w'e Ttuulo n'atuma ababaka eri Dawudi n'emivule n'abazimbi b'amayinja n'ababazi okumuzimbira ennyumba. Dawudi n'ategeera nga Mukama amunywezezza okuba kabaka wa Isirayiri, kubanga obwakabaka bwe bwagulumizibwa waggulu olw'abantu be Isirayiri. Awo Dawudi ne yeeyongera okuwasa abakazi e Yerusaalemi. Dawudi ne yeeyongera okuzaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, era gano ge mannya g'abaana be yazaalira e Yerusaalemi: Samuwa ne Sobabu, Nasani ne Sulemaani, ne Ibukali ne Eriswa, ne Erupereti, ne Nooga ne Nefegi, ne Yafiya, ne Erisama, ne Beriyada, ne Erifereti. Awo Abafirisuuti bwe baawulira Dawudi ng'afukiddwako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri yenna, Abafirisuuti bonna ne bambuka okunoonya Dawudi. Dawudi n'akiwulira n'abatabaala, era Abafirisuuti baali bazze ne bazinda ekiwonvu Lefayimu. Dawudi n'abuuza Katonda ng'ayogera nti, ntabaala Abafirisuuti era onoobagabula mu mukono gwange? Mukama n'amugamba nti, tabaala, kubanga ndibagabula mu mukono gwo. Awo ne batabaala e Baaluperazimu, Dawudi n'abakubira eyo. Dawudi n'ayogera nti, Katonda menya abalabe bange n'omukono gwange ng'amazzi bwe gamenyeka. Ekifo ekyo kye bava bakituuma erinnya Baaluperazimu. Ne baleka eyo bakatonda baabwe. Dawudi n'alagira ne babookya omuliro. Abafirisuuti ne bazinda ekiwonvu nate olwokubiri. Dawudi n'abuuza nate Katonda. Katonda n'amugamba nti, totabaala okubagoberera, kyuka obaveeko obatuukeko nga bafuluma mu maaso g'emituggunda. Awo olunaatuuka bw'onoowulira eddoboozi ly'okutambula mu masanso g'emituggunda n'olyoka otabaala, kubanga Katonda atabadde okukukulembera okukuba eggye ly'Abafirisuuti. Dawudi n'akola nga Katonda bwe yamulagira, ne bakuba eggye ly'Abafirisuuti okuva e Gibyoni okutuuka e Gezeri. Ettutumu lya Dawudi ne libuna ensi zonna. Mukama n'aleeta entiisa ye ku mawanga gonna. Ebyo mu Mirembe Ekisooka essula 15. Awo Dawudi ne yazimbira ennyumba mu kibuga kya Dawudi, n'ategekera essanduuko ya Katonda ekifo, n'agikubira eweema. Awo Dawudi n'ayogera nti, si kirungi omuntu yenna okusitula essanduuko ya Katonda wabula Abaleevi, kubanga abo Mukama be yalonda okusitulanga essanduuko ya Katonda okumuweerezanga ennaku zonna. Awo Dawudi n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna e Yerusaalemi okulinnyisa essanduuko ya Mukama mu kifo kyayo kye yali agitegekedde. Dawudi n'akuŋŋaanya batabani ba Aloni n'Abaleevi. Ku batabani ba Kokasi, Uliyeri omukulu ne baganda be 120. Ku batabani ba Merali, Asaya omukulu ne baganda be 220. Ku batabani ba Gerusomu, Yoweri omukulu ne baganda be 13. Ku batabani ba Erizafani, Semaya omukulu ne baganda be 200. Ku batabani ba Kebuloni, Eryeri omukulu ne baganda be 8. Ku batabani ba Uziyeri, Aminadabu omukulu ne baganda be 112. Dawudi n'ayita Zadooki ne Abiyasaali kabona n'Abaleevi, Uliyeri ne Asaya ne Yoweri, Semaya ne Eryeri ne Aminadabu, n'abagamba nti, mwe muli mitwe gy'ennyumba z'abajjajjaabwe ez'Abaleevi. Mwetukuze mwe era ne baganda bammwe, mulyoke mulinyise essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri mu kifo kye ngitegekedde. Kubanga temwasooka kugisitula, Mukama Katonda waffe kyeyava atuwammatukirako, kubanga tetwamunoonya ng'ekiragiro bwe kyali. Awo bakabona n'Abaleevi ne beetukuza okulinnyisa essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri.
abaana b'Abaleevi ne basitulira essanduuko ya Katonda ku bibegabega byabwe n'emisituliro gyako nga Musa bwe yalagira ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Dawudi n'agamba Abaleevi abakulu okulonda baganda baabwe abayimbi nga balina ebivuga, entongooli n'ennanga n'ebitaasa nga babikuba era nga bayimusa eddoboozi n'essanyu. Awo Abaleevi ne balonda Kemani mutabani wa Yoweri ne ku baganda be Asafu mutabani wa Berekiya ne ku batabani ba Merali baganda baabwe Esani mutabani wa Kusayi era wamu nabo baganda baabwe ab'omutindo ogwokubiri Zekariya, Beni, Yaziyeri ne Semiramosi ne Yekyeri ne Uni, Eriyabu ne Benaya ne Mesaya ne Matisiya ne Erifereku ne Mikuneya ne Obededomu ne Yeyeri abaggazi. Awo abayimbi Kemani, Asafu ne Esani ne balondebwa nga balina ebitaasa eby'ebikomo okuvuga Zekariya ne Aziyeri ne Semiramosi ne Yekyeri ne Uni ne Eriyabu ne Maseya ne Benaya nga balina entongooli ez'ekyalamosi ne Matisiya ne Erifereku ne Mikuneya ne Obededomu ne Yeyeri ne Azaziya nga balina ennanga ez'ekiseminisi ez'okuleeterezanga. Ne Kenaniya omukulu w'Abaleevi ye yalabiriranga okuyimba, ye yayigirizanga eby'okuyimba kubanga mutegeevu. Ne Berekiya ne Erukaana be baali abaggazi ab'oku ssanduuko, ne Sebaniya ne Yosafaati ne Nesaneri ne Amasayi ne Zekariya ne Benaya ne Eryeza bakabona be bafuuwanga amakondeere mu maaso g'essanduuko ya Katonda. Ne Obededomu ne Yekiya be baali abaggazi ab'oku ssanduuko. Awo Dawudi n'abakadde ba Isirayiri n'abaami b'enkumi ne bagenda okulinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama okugiggya mu nnyumba ya Obededomu n'essanyu. Awo olwatuuka Katonda bwe yayamba Abaleevi abaasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne bawaayo ente 7 n'embuzi ennume 7. Dawudi n'ayambala omunagiro ogw'ebafuta ennungi n'Abaleevi bonna abaasitula essanduuko n'abayimbi ne Kenaniya omukulu w'okuyimba wamu n'abayimbi, era Dawudi yali ayambadde ekkanzu eya bafuta. Bwe batyo Isirayiri yonna ne balinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'okwogerera waggulu n'eddoboozi ery'eŋŋombe n'amakondeere n'ebisala nga bakuba nnyo entongooli n'ennanga. Awo olwatuuka essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yali ng'ejja mu kibuga kya Dawudi, Mikali muwala wa Sawulo n'alingiza mu ddirisa n'alaba kabaka Dawudi ng'azina era ng'azannya n'amunyooma mu mutima gwe.